bakooye okubagumya mu nkiiko ne watabawo kituukibwako so nga ab'ebibira babonoonera ebyabwe. Twagisemba, twatyama, basala ku mitala gyabwe 18 48 Nakadama alagidde abantu batandika okuzimba nga n'ebyapa ebibeewanisiza emitima byakusazibwamu. Tugomagane n'okooti imwe abali mu sayidi eyinza okuba ng'erina NFA ng'eri kubita kubawo ndikonanga onaga likuleetangawo obuzibu. Okooti, the boundary between you and the people, I think it's also bringing some problems. So I'm telling them to harmonize with you. Until where there is a boundary between between Okoth and the Bantu, and you the people, the community, tutegere tukola tuogera tena Okoth tutambule bulungi. Olwino tulikweyagana nti ebyalo ebyo tulikugemanga bali kuzuulanga ebyapa ebitali bya nsambo ndala nga babitakwe ebyapa. Aye nsaba abakibulirisa bonabona batwala ensonga eno ng'enkulu ndi kwenda kubona lugenda gantwana aye byokubidanga okutukobanga obukobe nti lugenda nga teruyita tisanuka. Akulira ekitongole ky'ebibira mu ggwanga Stewart Mukubira atangazizza ku nsonga eno. Tukola gyonna tetugikola nti gya NFA, tugikola nti tugezeeko okulaba nti tereeza eggwanga lino ffenna tulibeeremu tulifuniremu obulungi nga tukozesa emirembe gye tulina. Aye baabufuna baagitwala mu maka gaibwe aye maama nkwebaza.